Munneegatteko twanirize n'alinnya Lubuga. Munneegatteko twanirize n'alinnya Lubuga Ssaabasajja Kabaka gw'atuweerezza. Munneegatteko twanirize Omulangira David Kintu Wasajja. Munneegatteko twanirize Omumbejja Ssangalyambogo. Munneegatteko twanirize Omulangira Richard Ssemakookiro. Munneegatteko twanirize akulira oludda oluwabula gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi. Munneegatteko twanirize Commissioner of Parliament Honorable Mpuuga. Munneegatteko twanirize omuvujjirizi waffe omukulu Manoj owa Airtel. Munneegatteko twanirize akulira emirimu mu State House mukyala Jane Bareke. Munneegatteko twanirize Permanent Secretary Ministry y'obusuubuzi. Abakungu ba Kabaka we bali bangi, bannabyabufuzi bangi, abakulembeze bangi, baminisita ba Kabaka muyimirireko babakubireko ku ngalo. Bakulembeddwa Oweekitiibwa Waggwansibirwa Sipiika n'abalala. Twanirize bajjajjaffe abataka. Njagala kwebaza mmwe mwenna abaagala Kabaka era tetemujjango. Era bulijjo Kabaka engeri gyali kitaffe tumusoosooza, tuwulira kyagamba, era ffenna wamu tukolere okuzza Buganda ku ntikko. Nga bwe mulabye mu kuteekateeka emisinde gino, abantu aba buli langi bazze Mmengo, baguze obujoozi, era na wano weebali. Awo nno bwe mutyo tutambulire mu bufu bwa Ssaabasajja Kabaka, obuwanguzi tujja kutuukako. N'alinnya Lubuga nkusaba ojje otutuuseeko obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka, ate oluvannyuma nkusabe otubuubire emisinde gitandike. N'alinnya byali mumuleese akamwenyumwenyu kubanga alengera nti muli bangi nnyo abajjumbidde ensonga eno enkulu gye tulwanirira eya Mukenenya. Ssaabasajja addamu okubakubikiriza nti mwekuume era mwewawe. Bwe wabaawo abafunye obuvuzi ate mwejjanjabe era mubayambe okubalabirira. Mwebale nnyo okwagala okujja mu misinge gino era abaagaliza olunaku olulungi Katonda waffe ffenna ng'abawerekera. Mwebale nnyo, Katonda abakuule. Wasajja tuli basaale okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Kati tetwerabira emisinde gino gya kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya, tugende twekebeze kubanga bakisa
bali wakati w'emyaka 15 mpaka 25 ate nga bawala abavugizi baffe ngeri ey'enjawulo banaffe aba Airtel okuva 2014 mpaka leero ayongeddemu ekitundu oba lwotwalaza tujja muyiizayo akali extra banayabufuzi mwenna tweyanziza nnyo tweyanzeke abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna Wasajja obukitiibwa twanirize abataka abakulu ab'obusolya nabo batwegaseeko mu dduyiro bakulembeddwa omukubiriza w'abataka Jjajja Nsamba naye waali
standing in Parliament. Nakuwulira. It was a big story. Ekintu ekisinze nsooka kwebaza ekitibwa leader of opposition Ssenyonyi because yatandise ekintu ekyokubanga ebibiina by'obufuzi bijja e Mengo okugula birthday kits. Esente zetufunye ku luno ndoza zituwadde amaanyi. Kitegeeza omwaka ogujja bajja kwongeramu. Naye mu byonna kwebaza Ssaabasajja Kabaka. Kubanga zino sente zonna zetukuŋŋaanya aziwa amalwaliro ga gavumenti n'abantu bonna nga tayawuddemu. Naye kyenwana kyenjagala ababaka ba Parliament tuzuukuke. Ababaka mwenga UBC mutulaba buli lunaku matters of national importance. Eddwaliro lyange terina ddagala, eddwaliro terina bitanda. Naye ate bagenda mu budget basala sente za health ne bawagira kibadde bakaabira. Mwami Museveni tulina omumulemeresa okuwa sente ng'amagye n'amma amalwaliro. Kagame yava wano n'amalwaliro agasinga aga Uganda. Kenya etusinga amalwaliro. Kati Kabaka yatungirira ne bagula ebyuma mu malwaliro ne babiteekamu ate nga tebikola. Because ebyuma byonna birungi n'ebikola ebiwanda ze bayita reagents okebera abantu. Oba tozirina tebikola. Kati twaguze mashini eno bilioni 5 naye byolina okuteekamu bikebera omuntu obulwadde naki tebiriiwo. So I am so Nobeerawo amaanyi mangi nnyo okalwanyisa. Naye ate twamala ne tuddirira kati mu luzungu kye tuyita complacency. Abantu kwegamba ensonga ne bataziteekako nnyo makulu naddala abavubuka. So kaweefube ono mulungi okubiriza naddala abavubuka bannange twebereremu mu buli ngeri yonna obutafuna akawuka kano akaleeta mukenenya sobole okuwangaala obulungi tutuukirize emirimu gye tulina okukola okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka. Kinene omuntu ne bw'aba akafunye ensangi zino abantu tebakyafa kawuka. Waliwo eddagala weeriri mulimire abaafuna akawuka kano mwerabirire obulungi okulaba nti ate musigala muli balamu mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe nga beene bwatukubiriza. All right, so I did join everybody to come and participate in this run as we mark the KABAKA'S 69th birthday. This is a very important run. Each year there is a theme, and this time round it's around HIV and AIDS, and especially encouraging the men to step up and join the fight against HIV and AIDS, which is very important. You know, in the 80s, after HIV and AIDS hit us so hard as a country, there were concerted efforts to fight the scourge. But after a while, people became complacent. There was not as much effort as it were. And so this clarion call by the KABAKA is a very important one. I also want to add my voice to say, let's keep ourselves safe, because we need to keep alive and do all that we've got to do to better our country. We can only do that when we are alive and healthy. But even for those who, for one reason or another, have gotten the virus, you can still get medication and live, because nowadays people live and you cannot know. So keep yourselves healthy. Those who have got the virus, take the medication, eat well and so on, so that we stay alive and we fight to see that our country gets better. Wasajja Kabaka abatuula mu Buganda tubaaniriza nnyo wano ffe nga bantu abawangalira wano kumpi n'olubiri, kubanga ffe tuli wano, ffe twetoolodde olubiri wano. Naye muddala mu kiseera kino ntwala omukisa okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuteekawo emisinde gino egituŋŋaanya awamu ng'abantu ba Buganda, ate n'atulondera omulamwa. Muddala guno omulamwa gw'olwaleero ogw'okulwanyisa mukenenya mu baana ab'obuwala, ate ng'omumuli abaami be bagukutte ku nsonga eyo. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka bulijjo okulumirirwa abantu be, n'ateekangawo embeera eraga okutwagala ennyo ffe abantu be. Ssaabasajja Kabaka tweyanzeege abantu ba Buganda tulwanyise mukenenya mpaka kuwulira bubi. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka muveeyo, abaami mulwanyise mukenenya, abakyala mulwanyise mukenenya, abavubuka mulwanyise mukenenya, tulabe nga afuuka olufumo mu ggwanga lyaffe lino. Nze Nasolo Virginia nsinzidde wano e Rubaga Kyaddondo.
okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Kati tetwerabira emisinde gino kyakulwanyisa bulwadde bwa mukenenya, tugende twekebeze kubanga bakisanze jataba abasajja myaka 2 okutuuka ku 45 be basinga obuteeka. Yo, amanya Nansambarian, omwana omuganda ow'engabi, okitegedde? Neddira ngabi yakabbiro gyerengesa. Bane mwebale nnyo okwenyigira mu kudduka kwa Kabaka 2024. Temwerabira. Temwegatta nga okulaba nti abantu bavuddeyo mu bungi bwe bati ne bajja ne bakwatira omulanga bwe tuludde nga tubakungira ogwa Kabaka birthday run, emisinde gya Kabaka egy'emyaka gy'amazaalibwa gy'emyaka 69 egy'obuto. Ayi Ssaabasajja tukuyozaayoza era tusimira ddala bakasoma baffe bonna abantu kinoomu, tulabye abakadde, tulabye abaana bato era bavuddeyo ne bajja ne badduka. Abamu badduse kilomita 21:15 waliwo ne bendabye abatambuddeko emu. Naye tusimira ddala kubanga guno omulimu Kabaka yagutukwasa okulaba nti tukozesa omwanjo guno okussaawo obubaka okukyusa embeera z'abantu. Sente ziva mu mulimu era onogatakoze tutaddemu za kulwanyisa mukenenya ng'abasajja bali ku mwanjo. Ensonga lwaki olwaleero tuli basanyufu nnyo era abantu baffe bonna Airtel okwetoola eggwanga lyonna bangambye mpiseewo buno obubaka nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ng'ekigendererwa kiki? Emisinde gy'omwaka guno giri misinde gya 11 era tulabye abantu okweyongera okwejjumbira gino emisinde, naye tulaba nti tujja kusigala nga gyeyongera mu maaso era kino kifuuse kalenda event ya buli mwaka okulaba nti buli omu gyali. Tulabye abadduka nga bali Boston, Oman, ekyo kitegeeza nti Airtel Kabaka birthday run egumidde. Okay, my name is David Birungi and I'm the Public Relations and Corporate Communications Manager at Airtel. Today we are very happy, we're excited to see Ugandans come out in big numbers to support the cause for which we have been making the clarion call to join us on the Kabaka birthday run. This is the 11th edition, and this 11th edition, the theme is ending HIV/AIDS by 2030, men at the forefront. We have seen many men, we have seen a lot of enthusiasm, we have seen people running across the country, across the world. We have seen people running in Boston and Oman. This is an indicator that this has become a calendar event for Ugandans that was given out by the Kabaka for us to use the platform to pass on messages that reduce the burden of disease within the community. This 11th edition particularly is to end HIV/AIDS by 2030 with men at the forefront. I would like to thank all the men who have participated and pass on the message that is coming from Airtel. All of you, thank you for showing up. Let's do this yet again on the 12th edition next year. I hope to see you all of them together. We remain at Airtel. We remain committed to supporting causes that reduce the burdens of disease. HIV in sports, of course, is a conversation that has not been had. We believe that this sets a platform for the conversation to start or even to continue. As a big brand, we believe that once we make the investments in opportunities like this, marathon, national teams, Airtel Rising Stars, those conversations have to continue. The men who are listening to me out there, we cannot have Airtel Rising Stars or other sports activities when the young boys are not told about HIV/AIDS. So this is a very big opportunity, and we believe and ask all of you to carry the message out there. Let us end HIV/AIDS by 2030 so that by 2035 we have